Bantu bangi abavuddeyo nga bagamba nti video ya releasingibwa nga Kabaka ayogera eri Obuganda eri fake. Watyange eri fake. Kano kabonero kabi nnyo eri Obuganda era kiba kitegeeza nti Kabaka tasobola kwogera oba bano abantu tebasobola mutuukako kaŋŋambe bannamawulire. Nakoze research ku Bwakabaka obuzze bufuna obuzibu buno era mu video eno ngenda kubalaga bizibu ki bye tuyinza okusanga singa ka video kano kaba nga kituufu kabadde fake era tutya bwe tuyinza okyewala oba tutya bwe tuyinza okukivaamu. Njagala weetegereze. Njagala ojjukire nti nno mu Bwakabaka obufugibwa Kabaka bw'abeera omuwambe n'Obwakabaka buba buwambe. Omu ku mayinza okugamba nti tekisoboka. Njagala okujjukiza nti ne South Africa waliyo Obwakabaka bwe bayitanga Zulu Kingdom naye bwasanyizibwawo mu mwaka gwa 1891. Kasigenda wala ne Tanzania wano balina Obwakabaka bwe bayitanga Kingdom of Karagwe obwali bufugibwa Kabaka Rohinda Vilu nga yo yasemberayo ddala era obwasanyizibwawo nga 6 Desemba Jojuzo wano mu 1963. Kuno kulabula kyonna kyonna ekituukawo temukkiriza Bwakabaka bwa Buganda kutwalibwa. Njagala ojjukire nti ensi gye tulimu gye tuyita Uganda omusingi omukulu ye Buganda. Kati tukoze tutya? Kino kye kibuuzo ekikulu kye tulina okwebuuza. Bantu bangi nnyo bavuddeyo nga balaga nti nno baagala Kabaka. Bangi nnyo bavuddeyo nga bakakasa nti nno ka video ka AI naye nga tebeebuuza tulina kukola ki oba nga tebatubuulira ki kye tulina okukola. Tulina abantu bangi nnyo abagezi mu Buganda era nga movie yaffe esooka yakwogera ne Kabaka live. Abantu basobola okufeekinga video era ne bakola video mu AI buli kimu nga wookiraba naye ate tebasobola kufeekinga live call. Bafune conference call batulage Kabaka ayogere naffe. That's the first move. Move ey'okubiri kwe kusaba batugere nti mukyalire. Wano mu Buganda tulina abantu abalina ssente abeesobola okugenda e Namibia era ne Namibia wennyini waliwo Abaganda bangi. Singa tusobola okusaba ne batukkiriza ne tugenda ne tulambula ku Kabaka ne tukakasa nti nali fine, awo nno Buganda ejja kuba esobola okugumiikiriza ne tulinda Kabaka n'akoma wano mu Buganda. Naye tunaabeera eno nga just tuli ku social media tuleekaana twagala Kabaka. It won't work. Tuyimirire tusabe abamu ku ffe abalina ku ssente esobola okugenda bagende Namibia balabe Kabaka. Ekya live kibanga kiganya okwogera naye ku conference. Ekyo ekinaagaana mutegere nti teri mulwadde atakkirizibwa kugenda kulabibwa. At least abali so close kuba family ye baba basobola okugenda ne bamulaba. Kati njagala osooka ombuulire mu comment section yawo gwe ki ky'olowooza ekiyinza okutaasa Buganda okuva mu mbeera eno. Bye bye. Bamusejja Kims Kimuli Musaazi wano ku G9 Cast emunyenye ya Buganda.